Sebo nzega kansala akika ku Lukiiko lwa disitulikiti ya Buyikwe nja kugulawo akawunti yange n'emitwalo 2 ne bannaffe okusobola okulaba nti nga disitulikiti n'omwene y'Ekyaggwe 224 owokubiri ye mukulu Mark Kabunga depute wange owokubiri mu kifo kino CEO ye mukulu Kikomeko Greg era ng'ono commissioner era wali wano Sebo yono Deputy CEO ye mukulu Banga Fred ye mukulu Banga Fred oye Deputy CEO Team Treasurer of Regions Assistant Team Manager ye mukulu Mulindo ye Assistant Team waffe asooka Assistant owokubiri ye mukulu Kamya Rogers abadde wano tulina banna abakunzi babiri twalowoozezza ku bakulu Sebo Bishop wa Mukono Diocese abanaddiini mwenna Sebo Deputy Katikkiro owokubiri omwami Nsibirwa n'abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda mwenna abakulembeze mwenna aba gavumenti y'awakati Honorable Lulume ate egenda okutuwanguza ekikopo eky'amasaza ga Buganda. Baaniriza nnyo nnyini ddala mwenna abantu ba Ssaabasajja nga omwami Honorable Lulume bw'agamba ndi mugole era obugole bwange sinalagwa entamu ebeera wano essowaani ebeera wano ekino kiri wano kitegeeza sinatuuka kufumba bwe naaba ntandise okufumba nja kwogera ebiwerako naye kanjogere nga bibiri ku nsonga etuleese wano. Ekisooka ensonga y'omupiira nze nga Munnakyaggwe kinkwasa ennaku buli mwaka okuyitawo nga siraba kikopo kize ku Kyaggwe. Bassebo
ne bannyabo abali mwenna mu nteekateeka eno ttiimu egenda okutambuza ensonga zino ng'emipiira teginnatandika. Nyagala tukkirize tetugenda kuzannya buzannyi, tugenda kuwangula. Babishopu omukisa guno baguguwadde, kale tukwese omukisa ogwo gwa Katonda gwe baleese okulaba nti tugenda kuzannya buzannyi, tugenda kuwangula. Nze ttiimu ya Mutubena Kawuka bakimanyi, enteekateeka eyo bwe yatandika nabagamba nti bannaaye tugenda kuzannya mupiira wabula tugenda kuwangula, era ekikopo ekireetebwa mu ngeri y'emu. Ttiimu y'Ekyaggwe tulina okuleeta ekikopo. Basebo ne bannyabo balina nsaaluwa n'eddala erinnyawe erigenderako eryampewa jjajjange kamulyeri bintu bizibu. Nze Matwa Vincent bintu bizibu. Bwe mpulidde muliirwa ne ndowooza nti naye ffenna tuli bantu ba Katonda, tuli bantu ba Ssaabasajja. Enteekateeka eno nze ntandika yagisaamu obukadde 10. Naamala okuva mu bibinja okunyumya buto. Nsaba mwenna bannakyaggwe tubenga Abayisirayiri. Omuyisirayiri buli waali amanya nti Muyisirayiri. Omunakyaggwe wonna w'abeera, abeere Masaka, abeere Bungereza, abeere mu nsi yonna, amanye nti Kyaggwe ye waffe. Era bwe tunaamanya ekyo tujja kuwagira nnyo ttiimu yaffe. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro olw'omulimu guno ogw'omuzannyo, ate nga ndi kyendi because of sports. Bwe nkyogera Fred Mpango yakimanyi. Twali mu kiraasi emu ne ngenda mu ssomero eddala nga ngenze ku pasale ya mupiira n'ensoma paka siniya mukaaga. Ngenda kuteekayo miliyoni 1 okugula